والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أما بعد abebitibwa mwenna batulaba mwenna abali ku mimbari tusaba Allah jalla wala w'ekitiibwa abatwala obudde ne mubeera nga mubikola omukutu gwaffe musobola okubeera nga mutu followinga tusaba Allah jalla wala okiwasule mu bulungi bwereere wayiro biibinillah tujja okwatunulako oluvannyuma lw'okuva mu mwezi gwa Ramadhan tubadde mu mwezi gwa Ramadhan nga tumulajani Allah tumugamba nti Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni basaba Allah jalla wala tusonyiwe abeere nga okusonyiwa kwe nga twagalamu atuyingize ejjana kubanga mazima musonyi ataagala nnyo okusonyiwa inna gw'aba asonyiye aba agenda muyingiza ejjana baluga nas'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nar Allah ffe tuyingize ejjana otukwekingiriza omuliro naye kyonna kye kibadde mu Ramadhan nga kyonna kyokoleredde oyagala kuyingira jjana bw'ona otunulako mu hadithi eno omubaka sallallahu alaihi wasallama eba ku sahaba yitibwa Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu qala yagamba sallallahu alaihi wasallama disinga sahaba yitibwa Abdullah ibn Umar Rabbi yagamba thalathatun qad harrama Allahu alayhi aljanna yagamba nti rajulu mudmilu khamr man aqlu walidain nagamba nti rajul adda'a youth Rabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama nagamba nti thalathatun abantu bangeri ssatu ngamba abantu bangeri ssatu sigamba nti omu babiri basatu wabula abantu bakategorizi ssatu olaba nga bali mu bibinja bino ebisatu Nabbi yagamba nti qad harrama Allahu alayhi aljanna Allah yabazirizaako okuyingira ejjana newankubadde osiibye n'oyimirira mu talaawe n'osaala ne yidi n'okola byonna ebikozesa nti oyinza okuyingira ejjana yagamba qad harrama Allahu alayhi aljanna Allah yabaziriza okuyingira ejjana omubaka sana yagamba nti asooka mu bo yagamba nti rajulu mudmilu khamr ye musajja yenna oba omukyala bagamba nti rajulu kiba kitegeeza nti waki bakulembeza omusajja kubanga omusajja oligino y'omuntu omukyala duplicate ya musajja mumbeera efaanakitegeeza nti omukyala omuzaana oba omuddu yenna anaava mu nsi muno nga lujuuju ng'anywa omwenge tubadde mu Ramadhaani ng'omwenge ogwesonyiye omuntu yenna anaafa n'omwenge mu lubuto yenna anaafa ng'anywa omwenge tagenda kuyingira jjana ya Allah ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah atuziyiza okunywa omwenge kubanga omwenge mu surati Maida aya ya 9 Allah yatugamba nti ya ayuha alladhina amanu abange mmwe abakkiriza innama alkhamru mazima omwenge yaleeta ebitendo bingi innama alkhamru walmaisir walansab walazlam rijsun min amali shaitan Allah agamba kyenyinyalwa mu mirimu gya shaitan fajitanibu mbere nga mugwewala omwenge naye byazizzaako wansi olw'obudde Allah yatuziyiza okunywa omwenge olw'engo Nabbi Musa alayhi salatu wassalam omukyala yalaba omuvubuka yali alina imaani olaba abavubuka buli kukyalo kubaako omuntu munnaddiini naye neyamwegomba omukozesa ensobi nga yagala kumwendako namugamba muvubuka jangu onyambeko omusota guyingidde mu nnyumba yange ne banoonya okuba omusota namugamba si bya musota njagala weegatte nange ku nsonga ziri ssatu okwegatta nange bw'oba ogaanye okunywa ku mwenge bw'oba ogaanye oba okutta omwana oyo kubisa tutegedde okukolako kimu twala ekyokulabirako singa osingana omukyala mu kiyigo naye nga gy'ova ne musinkana mu kiyigo ky'abakyala
nagamba nti otampa emitwalo 3 ngenda kugamba obadde onkwata era ngenda kukuba enduulu ng'obadde olina emitwalo 5 olw'okukuuma erinnya lyo nga imaamu n'ekitiibwa kyo ogamba kokwate sente ozimuwe naye nga si kyobadde olina nabwekityo muvuga kale kanywe ku mwenge nanywa akakipa akasooka n'amugamba nnyongeramu nanywa akokubiri n'amugamba nnyongeramu akokusatu yakomekereza yegasse n'omukazi n'omwana amusse nga n'omwenge agunywedde kitegeeza nti omwenge gukutuma okukola ebyonoono Allah jalla wala byeyagaana kati omuntu yenna anywa omwenge ayanguyibwa okubeera ng'akola buli kyonna effujjo lyonna ne bamugamba bugambi kumakya nti wanywedde omwenge n'ovuma maamawo n'ovuma bbaawo n'agala n'atuka okubeera ng'abyetonda olabe yagunywako muno mu nsi n'akola tawuba Allah n'amusonyiwa tagenda kunywa kugwa mujjana kuba mujjana waliyo omwenge naye omuntu yenna yanywa gw'okusa agenda kunywa gwa mujjana nabwekityo omuntu yenna n'anywa omwenge Allah tagenda kubeera nga mwana wattu amuyingiza ejjana kad harama Allahu alayhi aljanna Allah yafuula halamu ku ye okubeera ng'ayingira ejjana tagenda giyingira bwe tugamba okunywa omwenge tutegeeza ebitamiiza mwewala okukozesa enjaga mwewala okukozesa shisha mwewala okukozesa amayirungi ali nago mabi kuba gagwagaza bugwagwawaza ye muntu asumula ekipa ya soda ku makya saawa 4 kalasa mayanzi n'agimalamu saawa 11 ba 12 akubamu omusumaali amiisaako bumiisa n'atunamu bwati saawa 11 ng'akyakayina obugwagwa obusinga bulina bugenda busiŋŋaana ebintu mwewala ebijjako obwongo bwammwe ebibajja ku mbeera okubeera nti omuntu onywa ebitamiiza era anayingira ejjana ya Allah wewala ebitamiiza twaliramu n'emmindi byonna byewale munnaffe atuuliriza nsaba Allah jalla wala akkirize n'ebigambo ebyo tujja byongerako omulundi omulala insha Allahu taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.